bakomredi mwenna akatambi katandise kati kavudde kwanjula katandise ngenda kubaza bakomredi mwenna betukola mulimu gwe ku social media platforms abantu tokusaba kwange n'abantu ababasabye musizinge fire ku mutabali wa Nyanzi bwe bali balidde okukola mulimu ogwo kuba tulina ebintu bingi ebyokukola it's none issue the statement twazimaliriza n'ovubuka vuli n'akola statement newankubadde ebaddemu kamatanka wiki nti tetwagala nnyo kubeera ku ekyo twakivuddeko era naye yeetereze kubanga kati kambagambe ekyo kiwule tukitadde but kyakihiru sentamu woddiramu n'okolaga dibenga lye statement against the will of the people and the struggle against your uncle leadership. Statement gyokoze mu video esembye olwalo ng'okola press conference ebaddemu ekyabadde kirireetedde ku kye nayogedde jjo ogambye nti oli wiringi okugenda mu maaso n'okuweereza abantu singa bana bakulonze bakuwaliriza okujja okulondebwa ku office endala yonna already oyina office y'obwa deputy president etwala omwaka mulamba tujja kuba tumaze okulonda kati office jogezaako okwogera jjukira jjo ku lwokuna nabagambye nti omwana baali bamutaddemu koodi naye ekyo si kyekikulu wabula ndi wano okutegeeza mukulu kyakikiiru ne taatawo slight bogus statement against national platform and our president Robert Kyagulanyi Ssentamu mujja kukola lwaki embwa teseka tesinika mannyo etega matege ompulira bulungi nnyo gwe kyakikiiru mama wo sokoudi taatawo n'omulala gw'omanyi nze kuba tumanyi nja batekamu abantu aba gwe nyoko kitaawo gwoyita kitaawo ne kitaawo abantu aba nja bateeka mu layini nze sitta kibe nga sina kikenenya ndusu kyakikiiru kano ka video bakakuwe woddamu n'okola bogus statement against the will of people n'okola bogus statement ku will of the people nkugambye nja kulumba ne nja kukwatira mu categories z'abantu bana nyoko sokoudi kitaawo ne kitaawo naawe nkubuulire ekyagala emba okuseka ng'etega amannyo ojja kitegeera yensonga lwaki naddagambye bantu bakuleke tebatta kibe nga batabanakikenenya ndusu ebyange mbyogera kate ng'amuusi za bulesiyani awo tuvuddewo kati bakomredi mwenna njala bategeeza Honorable Nalukoola kansule kono ka video lokasanga ngenda kusaba Honorable Nalukoola don't you waste your time mbogenda mu kooti simeba kuwaabidde bikino that is bogus if mulabe ku social media ekifulumye nti Nalukoola na mukyalo namuwabidde omuwala wa Nnyinye nti amuwabidde no ezo twakuwa diversion baagala tuteeka mu layini ya diversion zira kubanga bagenda kuliitinga buli diversion yo neesoboka omukyalo yasooka n'awaaba alina amalala ajjayo musango kati ate mbw azzemu okuwaaba ng'awaaba ku grounds endala naye baani abamuli pulezenti nze omuwaabira okuwaabira Nalukoola we mbagambira nti eno diversion kati Honorable Nalukoola wulira bulungi nnyo nakugamba wegendereze gy'onywa nakugamba wegendereze gy'osula nakugamba wegendereze mmotoka mw'otambulira mu n'abantu bosinkana wabula Nalukoola olabika olina ban excitement ate ng'oli sitebbooni kanso Nalukoola olina urban excitement ate ng'oli sitebbooni abasajja boolimu eyo parliament yalimu gwe waddamu bigere omuyita Segini yali sitebbooni Kirinkya yamaliriza ali kuki Nalukoola onolombu ye yayogera byange byogera kate ng'omusiza siyagulesiyani ngenda kulirako bantu bange bw'oneefuula nampulira zibinga buli muntu omusirikira amanyi kubanga you became an NMP oyinza obutamalaako kisanja kino oba n'okwesiba okutajja n'otajja n'ofusanikira ng'oli mu coffin kino kikulabula kati ke batandise okwegezaamu mirundi gy'okuwaabira eno nze jagitwalanga diversion wabula ngenda basomerako ebbaluwa eno gye bawandiise katuno temugiwa makulu era temukikomentingako Nalukoola mpuliriza nti wasoma olina omanyi amateeka bakugambye bati bagambye nti Crane Associates Advocates Law Business and More press statement duly instructed by the leadership of National Resistance Movement Party and the Honorable Farida
Kigongo. We have this afternoon filed an election petition against Honorable Elias Luimbazi Nalukoola and the Electoral Commission to challenge the former declaration member of Parliament for Kawempe North constituency recently concluded elections. Phasing yebigambo n'abawabye owuliddemu National Labourers Movement n'owuliramu Honorable Farida Nakazibwe Farida Nambi Kigongo kati kasanze kubulire teri muntu ayitibwa Honorable nga tolondeddwa era nga tolayidde mu Parliament no mwe company eno Crane Advocates Associate musiruwalire ku bannammwe ne ku bannyinammwe mwe sero bihoga and educate bihogo muri basajja basiru nnyo bogamba nti you are duly instructed by the leadership of National Labourers Movement Party and Farida Kigongo owa Honorable yafuuka di Honorable technically ebbaluwa gye mugamba gisavinze Nalukoola that is a forgery what? Forgery letters oyo mukyala tafuka nko Honorable kubanga tawangula nko kalulu ekyo kisooka mukitegedde bulungi nnyo kati ne bagamba bwe bati bagambye nti bamuvunaana ebintu bino wammanga wulira campaign on the day of election mbu bamuvunaana okukuba campaign ku lunaku lw'okulonda lwennyini ekyo kimu ekyokubiri mbu obstruction of election officers mbamuvunaana mbu yaziyiza ab'akakiiko by'okulonda okukola emirimu gyabwe ekyokusatu mbu obstruction of voters mbu yalemesa abalonzi okugenda okulonda ekyokuna bravery of voters before and on the day of elections mbu yagulirira abalonzi ku lunaku olw'okulonda n'olunaku okulonda nga tekunnabaawo kati wulira okulya n'okukomba essowaani baani bannannyini kampuni eno okawa njagala okome kati okumanya bano abasajja babbi era basiru bwe bawandiika ebbaluwa nakugamba obanga osoma kye tuyita contract oba agreement ladies and gentlemen nakugamba bw'obanga owandi osayininga contract oba agreement oba loan wofubanga nnyo okusoma ebigambo obwo ebiri mu bunyukutu obutono bwa phrasinze obunyukutu obwo mwemuli ekinyusi ky'ebintu bibakukweka by'otamanyi kati mu bbaluwa eno kansoke njibalaga mwenna mugirabye naye temugyetegereza ebbaluwa eyo giraba bino ebigambo byonna osobola obisoma obulungi nga bibiri mbawabirako wabula eno wansi eno gye bafrazingidde bannannyini kampuni eno gye bafrazingidde bannannyini bakampuni kubanga kiri mu bunyukuta butono nnyo kati kambasomere bannannyini kampuni eno Cranes Associate Advocates Law mulimu Kalule Ahmed Mukasa mulimu Honorable Major General Jimu K Muhwezi terrorist mwali n'abala bangi kampuni eringanga yababbi erimu bannannyini balinganga balinganga 50 kampuni mbabuliddeko amannya abiri balonda ba mafia kuliko Kalule Ahmed Mukasa oyo mafia Major General Jimu K Muhezi mulimu Katirima Joani Walusimbi Ibrahimu Dafini Nansamba Michael Kigula bonna mafia kati ebyo so gwe comrade yenayo naye muna Uganda gy'oli nkutegeeza please bw'obanga osayininga contract y'omulimu obanga osayininga agreement obanga osayininga ekintu kyonna weegenderezanga nnyo statement ezisemba mu bbaluwa ezibwansi ng'obunyukuta butono byo tobutegeera bagambe nga bagusomere ewali ekinyusi ky'ekintu ky'osayininga bw'oba tokitegedde obeera owedde kati nkusomedde ababbi bano bannannyini kampuni eno bwe wandiikidde kampuni eno advocate law company wandiise ewawabidde yababbi nawe sigenda kulwawo kubanga obudde tulina butono nnyo so mukitegedde bulungi nnyo awo tovuddewo alright njala tudduke speed
Nabana bebongereza ba GM. Abongereza ba GM then tuleka tugende ku speed ya yiri. Kati nina nebyo kwogera bingi. Bana Uganda mwenna abadde bangoberera najja ne mbagamba ku Natasha Broadcasting Service nemba wa security alert ku app yaabwe bagita Afri Mobile. Nembagamba temugi downloading ya Natasha Broadcasting Service. Nembagamba app eyo app bagikolanga esipanga ku buli munna Uganda okumanya biki byali interested ayogera ki akomentinga ki basobola kwalocatinga woli era yensonga lwaki bakwata n'abaana abalina smartphone nga bankyukakyuka temanyi lwaki babakwata mutya kasita otekamu app ya Natasha Broadcasting Service kindi kalisa akolaga ne iso ne CMI ne SFC okutrackinga buli muntu yenna akozesa app eno bamanya kyo commentinga kyo sharinga kyo yogera ani go wagira na buli kimu ne bakutrackinga ne bakwata kakano ka video nenda bagamba dda nga sina kuna proof yenga ayogera bigambo bino uno lera yogedde We've created a channel on Afro Mobile. We'll be able to post all those good things you are doing and showcase them to the whole world. So we have Rotary TV now in Uganda. You just need to, if we are far, use your phone, record, send it to us, we'll post it. If you can access us, we'll come and cover for free. Thank you. Kati begiteka mu simu yo bajje bakufuna ojja tegeero mayite mwebuzabuzanga bafuka banaaba ngate ebintu mu bitegeera ne mmala ne mutegeero luvanyuma kati banyabo ne basebo mujje baliko kansulente muri bulungi nza babuzaako wano naddibanga ku mutimbagano wano ako kafomu eggulama nze ntumbudde olunaku lwabadde lwakuna lunaku lwajjo nazze kipayo nembagamba nti mwegendereza nnyo bannabyabufuzi abasinga obungi tebakima buyinza bakima ssente ayagala obuyinza ali omu Robert Kyagulanyi Ssentamu abasigadde bonna bakima ssente nembagamba akazannyo ke bazanye ku parliament basayininze gwabadde muzannyo nembagamba nti era ssente zo bazifunye nembagamba n'abazze okusayininga bebamu ku bafunye ssente lwakuba bebuzizabuziza nga bafuka banaaba abamu nga babadde already basayininze dde okufuna ssente zino bazifunire mu different locations kati nze byange mbyogera kate ng'omusizi agulesi yandengera kulirako bantu bange nga ntudde wano kafomu eggulama wattukamba weeko abamu gye basayiningidde sisobola bwa footage kubanga amaziba bayinza okuba hoteri y'omusajja bajjo wansi naye kamba weeko abamu ku droni zange bezaakutta amanya basayinize ssente bazitutte alright olukalala sulina kubanga nze nabijjemu saagala nonsense wabula abantu bano basayininze ssente omukyala Joyce Bagabe Manga mukyala wa Mpuugo banamba na musanvu Joyce Bagabe Manga yasayininze ssente yasayiningidde ku Fairway Hotel amanyi Fairway Hotel mugimanyi kulaawo Joyce Bagabe Manga gye yasayiningidde ssente omwami Hilda Mani Mazongoto naye yasayiningidde ku Fairway Hotel Naruyima yasayiningidde ku Fairway Hotel Sozi naye yasayiningidde Fairway Hotel n'abala ogenda okukebera ku lukanga ngalo abasayininze nga yamu ku basayininze ku lukanga gamu tebannafuna ssente ompulya bulungi ekintu ekyo olya bulungi nnyo ekintu ekyo mbaddemu kuliko Joyce Bagabe Manga mukyala wa Mpuugo bana musanvu yamanyi kuliko Dr. Hilda Mani Mazongoto Naruyima ne Sozi oba no Saz basayiningidde ku Fairway Hotel ye basayiningidde wabula era be basoose mbu bamu ku basayinize mutu banatwala ku ssente zo mukitegedde naye be basayininze kati ekimale gobe mu kibyo mukimanyi bulungi nnyo lubadde teruli busa nga Thomas Taibo mubbi w'amasannyalaze yasooka okwekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo
temwina bujulizi temusobola tu mwono namanya gabaho nalebo onalebo jole senyinyi nakwata akatambi nakateeka abajidde muzi hijabu abalasime basindika bantu bakazi baabwe abasindika bantu baabwe abasindika ba PS okukima sente katambi kagenda tebaka ogeddeko nti footage teyabadde mutuufu tebaka ogeddeko footage teyabadde mutuufu basiise ompya bulungi kati abazifunidde wanita amonge waka bwe bate kati buli omu yabadde atandise okusala ekigambo tinze bwenzifuna nzikosaamu kino biki kumbe sente bazifunidde mazima kati tubadde tuli busa wenjagala musooke mutegeere era wadde tewasoma njagala nkulaga ebintu bino wammanga byebiruwa buli lwolabanga ebbaluwa ku mutimbagano kwata ebbaluwa z'abantu bano babiri njagala muzeetegerezenga kwata ebbaluwa ya Ssaabasajja Kabaka gyawandiika oluzi yawandiika ng'akyewandiikira okwata ebbaluwa za Ssalonga Mulengejja z'awandiika ku lwa Ssaabasajja Kabaka ebigambo byawukana n'ensayininga eyawukana kati ebigambo bya Yoseri byabadde awandiika ebbanga lyonna ng'awandiika n'ebbaluwa gy'awandiisa olwaleero ebbaluwa ya leero si ya Yoseri Tibahabulwa ya Daily Drinking General yawandiisa ebbaluwa eno so si Yoseri Tibahabulwa lwaki mwabasomwa Olungereza waliwo kimuyita grammar waliwo kibayita phasing okuphasinga obenge gy'owandikamu ebbaluwa ng'ogatta ebigambo kati engatta y'ebigambo bya Yoseri tugimanyi n'oluzungu lwa Yoseri tulumanyi n'ebintu byateeka mu bbaluwa ng'agifeezinga tubimanyi n'ebigambo bya Daily Drinking General tubimanyi bulungi nnyo mukitegedde bulungi nnyo kati za omutwe gwo mabega odde mu bbaluwa ya Yoseri Tibahabulwa nywambe z'awandiika ozikomparing oba ozigeraageranye n'ebbaluwa efulumya olwaleero ng'eyogera ku ssente ebigambo bya Yoseri byadde nga wandiika ebbanga lyonna tebikwatagana na bbaluwa eno gye bafulumiza olwaleero ng'eyogera ku baka bafunye ssente bibiri byanjawulo nnyo njikusomera ogiwulire naawe olyoka osooka otegere bulungi nnyo bagamba tetwasoma naye twayiga ne tuyitawo n'okuyitawo kati kankuwulize bulungi nnyo owulire bulungi nnyo ebbaluwa yeno ngenda kusomako omuko gumu gwokka gwegwo ekisookera ddala agambye bw'ati Ugandans, especially the bazzukulu. Nduba na Uganda, okusingira ddala bazzukulu Yoweri twakugamba dda tetuli bazzukulu bo. Ffe tetuli ba bihogo sero bihogo. We think beyond your family. Ffe tetuli bawanvuyirivu ng'emmuli nedda. Tuli ba Kitemba twebaleesa lwaki tulina amagezi. Gye mukoma okuwanvuwa ng'emmuli, gye mukoma okuleka amagezi wansi. Do you copy that? So we are not your Zukuru, informed you previously. We are not your Zukuru. By the way, we don't belong to Pussy and we are not murderers. Do you copy that? Against the maso. Greetings. Kopango. Yoga. Morio. Ani yakozesa akantu Morio. Teyali didigingali eusoga ngabataddeyo inebanyarwanda. Nkugambi otumiranga nnyo phasing y'ebigambo ne gurama n'omanya ani awandiise ebbaluwa eno. Wulira bulungi nnyo. Wulira bulungi nnyo. Ugandans especially the bazzukulu. Awo muganda wange emusina maliganja agamba mu Lujamayika wali sijja byogera. Greetings n'agamba Kopango, Yoga, Morio mutya. Morareje, Morio kurungi. N'ebirala byawandiise. Agezezzaako okulaga nti ayagala communicatinga mu nnimi ez'enjawulo eziraga bannayuganda ab'enjawulo. Olya bulungi nnyo. Kati n'ateekako nti ebiddira n'amawanga gaddira kyetuta etc etc n'akomaawo n'agenda mu maaso n'agamba last night on UBC I saw a cluster of opposition MP led by one Kivumbi expanding a lot of energy on the supposed shillings 100 million per person
given to MP through a classified funds etc. Akugambye nti olunaku ekiro ekyakeesa olunaku ye lweyazuuka ng'amaze okunywa entabaaza bakadde ng'asisa amaaso gamulinga balubu za tuleera ng'ali ku mukutu ogwa Uganda Broadcasting Service oba Uganda Broadcasting Service bikoze bitya yalaba abamu oba cluster nti yalaba ekiwagu mbu kyaba oludda abavuga bamapayo oludda oluvuganye nga bakuleberwa mu wanga kivumbi nga bagezaako nnyo okuteeka amaanyi okulabisa bambi ba parliament abafuna obukadde 10 buli omu ezaawa okuva mu ssente ezaasabibwanga ezitaliko mbalirira mu settesi z'eggwanga owulira bulungi nnyo tugende mu maaso. In this campaign, those opposition MPs are supported by the anti-Uganda newspapers known as Monitor. Monteekateeka eno ey'okulabisa aboludda oluvuganya naddala ba MP bayambirwako olupapula oluwakanya gavumenti ya Yoseeri olumanyikiddwa nga Daily Monitor. Kati njagala owulire wano wetugenda wali waggulu nkulaze nti Didigi yawandiise kati wulira wano otegerere ddala nti Walagi yawandiise yennyini wano wetulaga Walagi yawandiise kubanga Yoseeri tibaabulwa Nyandwe biri bitasobola biwandiika wadde mmenyi w'amateeka tasobola kuwandiika bino ebintu agambye bw'ati we the Flonasa kizibu nnyo okusanga mu statement ya Museveni ngeri public n'ateekamu ekigambo Flonasa kubanga amanyi Flonasa it was anti-terrorist organization which he used during the 1990s up to 1986 wantuliko forensics Yoseeri mumenyi w'amateeka nakinku bw'aba wandika ebbaluwa ery'eggwanga wadde mumenyi w'amateeka tateekamu ekigambo Flonasa kubanga akimanyi it was a terrorist organization gye yakozesa. Do you copy that? Ono Walagi yawandiise with the Flonasa stroke NRA. Remember, NRA doesn't exist anywhere in Uganda because they changed from NASA to National Resistance Army, from National Resistance Army to National Labour's Movement. Katugende maaso n'awandiika we the Flonasa NRA combatants we fought from 1971 to 1987 AI the 17 years without pay since the 1987 until about 3 years ago. The UPDF has been fighting but being paid very low salaries. Mbu bo Flonasa era aba National Resistance Army abalwanyi balwana okuva mu 1970 okutuuka mu 1987 gy'emyaka 17 nga tebasasulwa naye okuva mu 1987 n'okutuuka emyaka 3 givuddeko emabega nga bafuusa aba UPDF babadde balwana naye nga bambi basasulwa akasente katono nnyo. Tugenze mu maaso. Until July 1st, 2022, the general was being paid shillings million bill equivalent to $5 olwayogedde. Nagamba what? Therefore, with the Flonasa NRA UPDF, the motivation for the contribution is partisan, pan-Africanism, etc. Actors in wider Ugandan society have a different practitioner, those who listen. Oyo Walagi kuliko Uganda Walagi coconut flavor kuliko Seaman of White kuliko Nairo Breweries kuliko ne John Batambuze mwe mwita John Walker bwagatongo omwenge gonna wamu yalina okuwandiika ebintu bino ene ebbaluwa si ya Yoseeri tumanyiwa phrasing ebbaluwa ye n'ebintu bya ne gurama mukimwita gurama engeri yosenkamu bigambo byabiwandiika ono Walagi so ene baluwe confirming ati sente zagabiddwa kati gwe MP agamba tewazifunye nomali akubireke simu kitegedde bulungi nnyo nze ndabe baluwa z'abantu zonna ebigambo by'owandiika mati ono yawandiise ono si yawandiise bino byawandise so mbategeeza bulungi mutegedde bulungi nnyo so mutegedde bulungi nnyo ono Jeno Kawalagi Kanairo gaba yagiwandiise n'omwegwanywa lujuuju ngubabuulidde awo tuvudde so temukiwabudde baziridde wabula
mukulya sente zino nabagambye ku Lwokuna ekijja. Bwe bamaze okulya sente zino nabagambye ekijja kyekiruwa. Sente zino bazifunye nga babebaza okuyisa etteeka ly'emmwanyi wabula nga bagenda kuleeta etteeka lya kooti martial bill liyite batandika okukwata buli muntu bamusibire mu kooti y'amagye. Ku Lwokuna babaddeko muwandikawo saaki bagambye tugende mu maaso. Ku Lwokuna babaddeko nabagambye nti sente zigenda kukola mulimu ki. Ku Lwokuna nabagambye sente zigenda kukola ki ababaddeko ku Lwokuna wano. Ku Lwokuna nabagambye sente zigenda kukola ki nabagambye bagenda kuleeta biiru eya kooti martial bagiyise. Kati ebbaluwa already emaze ofuluma eri gazeted mu kyapa kya gavumenti kandi some mugiwulire. The Republic of Uganda Prime Minister ADM/15 of 01 10th April 2025 a Right Honorable Speaker of the Parliament of Uganda Kampala statement of the business by the leader of government business bakugambye ebbaluwa evudde mu ofisi y'aba minister wa Uganda ng'eri ku muko 15 kasaze ziremu nginakoze omwezi 10 mwezi ogw'okuna mwaka 2025 nga bagiwandikira Speaker of Parliament omukyala n'abatuleganisa Mongi Nalongo Sologeti ne bagabwe nti kino kyekiwandiiko ekigendogera mu Parliament okwasaganya business eza government ya Yoseri bagabwe bati. Rule 28 of the Rule of the Procedure requires the leader of government business to make a statement in the House regarding the government business of the succeeding week. Bakugambye nti okusinziira ku tteeka 28 the Rule 28 etteeka 28 era etteeka lirimu erikwasaganya mu ndeeta y'amateeka agakwasaganya abakulembeze naddala bizinensi okuddukanya bizinensi za gavumenti mu setteeserezo wa gavumenti liragira Ssaabaminisita okujja mu setteeserezo okutandika okwogerera bizinensi za gavumenti ng'ali mu Parliament omwo era nga nakikola buli wiiki. Kati wulira wali okulala Commerce One. I am there submitting the following government business for succeeding week 15 to 17th April 2025. Akugambye. N'aba minister Nabbanja atadde ebbaluwa emaze okuteeka mu kyapa kya gavumenti ng'abategeeza nti agenda kukola bizinensi za gavumenti mu wiiki eye15 mu wiiki emu ennaku z'omwezi 15 n'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokuna. Wayise ennaku mmeka nga bakafuna sente? Wayisewo ennaku mmeka nga bakafuna sente? Olwaliro kuziri 11 13 bagenda okuleeta biru eno 17 ndoza bagiyise. Okitegedde bulungi katugenze mu kawai mulimu obwayi obubiri. Akasooka the Uganda People's Defence Force Amendment Bill 2025 lyetteeka liri erigenda okukwata buli muntu yenna owa bulijjo nga bakwesigalizaako nti olina ekintu ky'amagye bakutwale bakusibire mu kooti y'amagye. Kekawayira yebiru esooka. Kati ogwattula gwe gwasaka. Mu Uganda tugenda mu kye bayita state of kwagamaya. No one will be safe if you are not among the family of Museveni. Even if you are an NRM diehard or supporter, if they know you that you are against Gi's rule in Uganda, you are going to be charged in the court martial very soon or later. Even if you are an MOP, you are chairman of C5, you are serving an officer, you are minister, very soon you are going to be tried in a court martial. If on 15th and 17th of April, the parliament passes this bill, bagenda basira.
nga toli wakabano ka Museveni ng'owagira nabagambye mubereke yafu nnyo bamba parliament omulaga wazibu nnyo sente mwaziridde ne mugenda kwesibya kabeera nitamungi bagenda bagenda kutta kano ka video bajja kajja nakuzoma ziri 11 ogwokuna 2025 siko yesige ebizibu nova mu bulaka n'ofuuka kyokule nova mu kyokule kati wafuuka jakichani oli mu lusamawo nga amatama gonna gengedde olinganga asiba ku mbizi wenna wekikuba ekizigo nobanga ne basobola okuteeka mu gundi basobola okuteeka mu projekiti nabalirako kuno ekinigeria mu feesi okubanga ekiki tokyalina wadde akantu konna akaziiza olususuwo kati bagenda kusiba oba gwerinda kona kulabula dda omanyi temuwulira kati tugenze kooko bagamba bati statement by the Minister of Gender and Labour and Social Development on the commemoration of the Internal Labour Day. I beg to submit now Minister Nabanja olosente bamaze okuziteekayo bagenda kuyisa ebintu byabwe kati wano okulya wali okulya n'okomba essowaani soko kakkanemu. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, the duly elected President of the Republic of Uganda, will be back home, sir. Plus, the leader of opposition, Mr. Joel Senyonyi and SG. This is my humble request, according to what is coming. Mr. President, and your entire leadership, I beg you kindly, please, to instruct all the MPs who belong to national platform. They should not participate or attend any sitting on 15th and 17th of April 2025, which sitting are with the aim of passing the military court-martial to stay in the presence so that it can prosecute civilians in army courts. So, Mr. President, Joel Senyonyi, the loop, please instruct all our national platform MPs they should not attend. Let it be on record that our MPs didn't attend the session, which is going to torture Ugandans in court-martial. Omukulembeze amulolo bali Kyagulanyi Ssentamu ngenda kusaba nakuli oluvuganya mukulu Joel Senyonyi ngenda basaba kibere ku record ennaku ezebbiri oba essatu mugamba bakulembeze bonna aba national platform bamme ba parliament batukkiririzaamu tebagenda mu parliament eyo kubanga kijja kuba kyabuyaza amaanya nga bakomuli baffe abasibwa mu kooti z'amagye era bakyatrayingibwayo nga mutudde mu parliament eyo ate ise etteeka erigenda obbanywerezaayo basibire eddala kijja kuba nga abaliddemu olukwe nga namwe mwaparticipatinze whereby bwe mutaparticipatinga etteeka erigenda kubeera nga terisobola kuyita olwo basobola okukozesa opposition MPs naye nga temuliimu wa national unity platform kano kakodyo from the source kano kakodyo bagenda tukubisa ekintu ekyo bakitwalira abaana mu makomero bagambe tya ne ba MP bamu kubasazeewo tubatrayingire mu military court mutugamba ki Mr. President mukulu nkusaba abaana bali mu komera bambi bali omutima naye kasita abaana baleetera ekintu kino nti ba MP bannupo babadde mu parliament bayise etteeka lyo Embulirire tefa yonna. Omubaka wa National Unity Platform aneenyigira mu kintu kino kijja kutegeeza butegeeza lwatu nti gwe omu ku baliddemu banna NUP olukwe. Jjukira nti ekibiina kya NUP kigula musaayi. Kubanga okubeerawo kwakyo abaana bangi be baziise. Bazadde bangi bafiiriddwa abantu baabwe, abakyala bangi bafiiriddwa abaami baabwe, n'abaami bangi bafiiriddwa bakyala baabwe olwa struggle. Naye abatono abakyagumye ne bagamba nti ffe katusigale mu makomera naye nga tunyweredde ku mazima. Gye bali era beesiga abali ebweru nti oba oli awo balibawo obwenkanya balirwana abwezingirira okulaba
nga baddizibwa eddembe lyabwe. Kigenda kuba kya buswavu nnyo okeera enkya mawulire gafulume nti n'aba NUP abamu ku bo olw'okuba bo bakutte obukadde 10,000 babulidde beetabye mu kwongera okusiba abaana bano nga tebalina kuwozesebwa mu makooti ga bulijjo. Kye tulwanako kyekyo kulaba nga abaana baggyibwa mu kkooti z'amagye kubanga si bannamagye. Wabula aba NUP buli yalidde ssente ogassa eddoboozi lyo ku lyabanyigiriza lwa nsonga nti tteekere we linaayita ogenda kubeera omu ku bavunaanibwa nti mwalyamu ensi yammwe olukwe, mwalyamu bannammwe bafuuti soja olukwe okulaba nti bavundira mu makomera nga tebawozeseddwa. Ekintu kino ababaka bangi baze bakivumirira. Honorable Betty Nambooze bakireke yavuddeyo n'akyogerako nti abaakutte ssente ezo kituufu baazikutte. Wabula yagamba nti si omu ku abo era tannalabako ku ddi lwe bagabye ssente ezo lwa nsonga yabadde teyeetaaga na kumanya ssente zigenda gabibwa ddi oba wa, kubanga ye yasaddaaka omutima gwe n'agamba nti kaalye ssente ye ey'omusaala gw'akoleredde naye tagenda kulya nsimbi ya mwi wa musolo. Bangi baavuddeyo ne bakola lisiti nti basayininga okukakasa ensi nti bo tebaalidde, naye ekyamazima nga baaziridde kubanga bagezako kwerundira mu public. Bakimanyi okulonda kwa 2026 kutuuse. Ate abantu bannayuganda batunuulira nnyo ani yatulyamu olukwe, ani yayimirirawo ku lwaffe. Kati abangi babyegaana kubanga baagala kugula buganzi mu 2026 babazeeyo mu palamenti. Ku ezo ze babadde balya bongere okuliyiira ddala kubanga baba bakimanyi bulungi nti munnayuganda yeerabira mangu. Kakati olwaleero aba NUP kye mugenda okuddiza bannayuganda bakkirize nti wammammwe muli ku lwabwe kwe kufuluma palamenti nga baleese ebbiiru eno, tukkirize nti mmwe temwakiriimu era n'abaali ensimbi tumanye nti kale nga bwe kiri nti mwalya nsimbi ya mwi wa